Wabaddewo embeera ey'akabuliriro okuva omusambi Paul Muchurezi lwe yava mu ttiimu ya KCCFC. Ono tumusanze mu ttiimu ya Mbarara City gye yeegattako gye buvuddeko. Muchurezi atubuulidde lwaki yeepe na ttiimu endala ezaali zimwetaaga ne yeegatta ku Mbarara City. Okujja mu Mbarara City Football Club ekisooka nali nzira waka nga mmanyi era ngenda kuzannyira mu environment abantu gye banjagala era nga nokoola obulungi okulaba nti omutindo nguyimusa okusinga nga bwe mbadde mabega mu KCCA naye nga kati nga nze ng'omusambi najja n'ebigendererwa byange okulaba nti enyimusa ttiimu n'enyimusa n'omutindo gwange ng'omusambi. Ono mu kiseera kino atunuulidde okuzannya obulungi addemu okuyitibwa ku ttiimu y'eggwanga. Kati n'okuyimusa omutindo okulaba nti ttiimu y'eggwanga kwendi sivaawo nsobola okurepresentinga region yange ya Western ne Mbarara bonna at all okulaba nti mbeerayo ku ttiimu y'eggwanga. Wabula agamba nti si wakussaawo mpalana wakati we ne ttiimu ya KCCFC mwe yava. Oba olina okujja okusamba omupiira gw'omulungi kubanga era olina okulaga omutindo omulungi okulaga nti oli mu mbeera ennungi okusingako si kugamba nti oze kuprovinga no. Muchurezi y'omu ku bazannyi omusanvu ttiimu ya Mbarara City be yaguze bagyongeremu amaanyi. Sam Mpoza, NTV.